baganda bange nga buli omu akyagenda mu maaso n'okubeera ng'akabirira omutonzi nga bwe twebuuza ki ekyagwa mu ggwanga lyattu Uganda eky'amazima matuufu ate ebiri mu kkanisa olwaleero bikaba by'amaziga. Nkuleetedde ensonga enkulu ennyo nnyini ddala. Omusumba Jesca Kayanja agenze mu maaso n'okubeerako n'obubaka bw'atadde obwanukudde ssenyonga bw'oyinza okugamba nti buwuniikiriza. Ababadde basuubira Pentagon mwaka guno ekituufu kiri nti tugenda girinda mu kisanja kiddako. Omusumba Accusers Bujingo kyalwadde akyavuddemu omwasi. Ebyo nno bw'obiteeka ku mabbali ayiko gwalumbye eyagenda mu ggwanga ly'abanafu Abamerika amugambye nti kati muli wa bisiyaga. Pastor Accusers Bujingo jjukira nti ono omukyala w'omukulu ye Teri Naluswa gwe yagenda mu maaso n'okubeera ng'asulawo n'afuna ekimyula ekya makula gwe yafuna ate gw'alina akadde kano. Nkusaba gwe yasubscribinga edda nkwebaza wabula sharinga ate na subscribinga n'obuwombeefu obw'ekika ekyawaggulu nkusaba soko subscribinge ate tugende mu maaso n'ensonga. Beyond the newsroom nkusaba nzikiriza tutandikire wano naye nkugamba gweyagala olanga naffe essimu yiye esembya ya 5 jangu tulange ffenna ate tukulaakulanire wamu n'obuwombeefu obw'ekika ekyawaggulu ow'omutima omunafu nkusaba weesibe 3 osukke ku 2 ku luno kuba ke tugendamu kwokya. Nzikiriza nkuwe vidiyo eno tutandikire wano kibenga ekiggula luggi ky'olwaleero. We do not go to criminals for restoration. We report them to the police. And the police comes out with proof that they are criminals. We do not go to them. We don't talk to them. If you do not wish me well, how can I come before you? Please, I've come to defend myself. What glory can you give me yourself? If I, a new convert, cannot come, what about Pastor Kayanja? What about Pastor Kayanja? We know where we go as Miracle Center. Omusumba Jesca Kayanja nkugambye yavudde mu mbeera n'ayanukula ssenyonga ku bigambo nno byagenda maaso n'okubeera ng'agamba nti nakuyita n'ogaana okujja n'ogaana okunyanukula. Kaakati nno mami Jesca Kayanja alumbye obutereevu gwe bayita musumba amanyikidde obulungi nga ssenyonga. Kaakati nno nzikiriza nkuwe ebigambo bya ssenyonga wamma omanye buti olutalo luno bwe lwatandika. Nkugambye ebya Bujingo nabyo si birungi. They are boys who are adamant. They have what they call evidence and other things. And they are saying, you did this to us. My question is, are you angry at them? Are you mad at them? Are you disappointed in them? Because they say this and they say it's true. For them, why don't you direct your anger at them? But you direct your attention at me. Yeah, because you are the one who pushed them. That's a narrative you're pushing, but it's not true. Because these boys did not only come to me, they went to other places. And the things are not starting today. They started 30 years ago. So if I were you, I would say, Bagambieji. Bana chabo chekigenda maaso pangambye eki ssenyonga wandi mutadde na kubbali bali abayina ebannomeriza abagamba nayogera nabo ne bagamba nabasindikira ne messages boogera batya ekintu ekyo.
awo wenyini kino kikujjukiza mutabani wa Pastor Robert Kayanja Junior bwe yavayo n'agamba nti Ssenyonga toli level za Musumba Kayanja wabula oli level zaffe. Kakati no mami Jesca Kayanja akijiddeyo ddala nti olaba ye tasobola kuvunama mu maaso ga Ssenyonga. Then what of Omusumba amanyikiddwa nga Robert Kayanja? Kugambye Ssenyonga amaaso gamumyuse ne waali kati. You are not the first to defame. No. Mubadde mwalufuula luyimba kubanga oli asirika. You had made it a song because he's been quiet. Naye tumanyi gye tubadde tulaga. We know where we go. Ye Katonda ayimusa emitwe gyaffe. He's the lifter of our heads. Ye Katonda ayimusa emitwe gyaffe. He is the God, the lifter of our heads. Ye Katonda ayimusa emitwe gyaffe. He's the God, the lifter of our heads. Ye Katonda ayimusa emitwe gyaffe. He's the God, the lifter of our heads. Ye Katonda ayimusa emitwe gyaffe. He's the gyaffe. God, the lifter of our heads. Kye kitiibwa kyaffe. He is our glory. Buli kitiibwa ekyakubbibwako. Every glory that was stolen from you. Bakuwaayiriza. Through false accusations. Bagula abantu. Through bribing people. Fe bagula abaana. They bribed young men. Abalala ab'oku farm. The herdsmen at the farm. Bajje bakube ekkanisa amayinja. To come and stone the church. Nga tebamanyi nti twabagwamu dda ffe twalopadda ku poliisi. Poliisi ewuliriza amasimu gonna. The police was tapping their phone calls. Olukwe lwonna pulaani yonna. The entire plot and plan. Mugende mukuba amayinja. Go and stone. Mugambe nti oli yakwata. And say you are sodomized. Kati mwe bwe mbate mwatukubira simu. If you did not call us. Ne mukola olukwe. And you made a plot. Ate ffe simu tukuba yaki. Why would we call? Ffe tugikuba mu ggulu. We call in heaven. Ffe tugikuba mu ggulu. We will make a phone call to heaven. Ffe tugikube mu ggulu. Let us call heaven. Ne bakwata faamu ne batta ensolo zonna ne bagula abaana ne batta ensolo zonna. They killed the animals and bribed everybody. Ebifaananyi tujja bibalaga mu biseera ebitu. We will show you the pictures in the appropriate time. Ne basindika ne bakamerameni waabwe ku luguudo awo ebifaananyi tubirina bakwate ekigenda okgenda mu maaso ng'abantu bakuba amayinja. Byonna tebabimanyi nti weebiri. They don't know that we have all that. Njagala okutegeeza. I want to assure you. Ffe tumanyi gye tulaga. We know where we go to. Twandibadde twadduka dda mu Kampala. We would have taken off from Kampala long time ago. Naye tugende ewa Katonda. But we go before God. Kye kitiibwa kyaffe. He is our glory. Yayimusa emitwe gyaffe. And the lifter of our heads. Agamba kubanga bakwogeddeko. Because they spoke against you. Ndikuzaawo. I will restore you. Ugambye ebiri saidi eyo si birungi nno yadde akamu n'akeddagala. Kakati nno Omusumba Bujingo kugambye Jesse Kukulu agiriridde ku Julie Mutesasla ono nno yagenda maaso n'okubeera nga yimba akayimba nti Kristi ya Mukama nze addako era ng'ono yagenda mu ggwanga ly'abannaffe Abamerica. Kigambibwa nti yayeegatta mbunno mu kufuna empapula yayeewandiisa nga omuli w'ebisiyaga. Kakati nno Bujingo amanyisizaamu eggaali okubula okumutta obussi. Abaali bayimbira Kristo mu Uganda bamweganye bafune obutuuze e Canada. Tekigenda kwerabirwa kiri ku rekodi nti Julie Mutesasira eyayimba ng'akuzaamu amaanyi era ng'akugumya ng'akugamba Kristo ya Mukama yeggwaddako. Yalinda ng'alaba Kristo ya Mukama tagendako. N'agenda Kristo ya Setaani e Canada. Era ne yeerangirira nti muli wa siyaga kati kisinga kubonyaabonya baana be yabatwala gye bali. Abantu boogera nabo ku social media nga bababuuza ebisiyaga mubirya. Bukazi bwattu kakazi katune kasajja katune bukaaba. Ne nsaba babuleke. Ebibi by'omwana by'omuzadde tibivunaanibwa mwana. Naddala omwana ategeera. Naye ng'okutuusa Julie Mutesasira lwaliyimirira n'agamba nti kati ate yakomyewo eri Yesu. Apparently ekikyayimiridde muli wa bisiyaga era yadduka mu Uganda yigganya abali b'ebisiyaga. Nkikugambye kugamba nti jjukira gye wava. Enjiri yange egamba nti jjukira. Era nzikiriza nga
Juli Mutesa asira tasobola kunyiga asanyuka busanyusi kubanga nnyongedde okunyweza kyasinga okwenyumiririzamu. Asanyuka busanyusi nnyongedde okunyweza kyasinga okwenyumiririzamu. Si kirungi mukyerabire nti ye identifyinga n'abali babisiyaga. Ate mukazi nnyo kubanga bangi abali ebisiyaga balemu okwogera oba babirya oba tebabirya. Ensi nebeera wongera ekaana ku lwabwe. Kati ye Juli Mutesa asira yasalawo eggoye ebisiyaga abirya era yeyagalira kubeera Canada. Taata Pentagon Aloysius Bujingo kyakoze mwana muwala ate munange Juli Mutesa asira nkoko ekikola abaana baayo si birungi saidi eyo. Kakati nono ajjukira bino byonna byavudde mu kubeera nga abaana ku social media mukumye omuliro nga mubanja Pentagon. Kakati no uno yabapoze yasooka bagabuuza ebibuuzo nti Pentagon ya nnyoko ekyo kimu n'ekiggwa n'addamu n'agamba ababanja Pentagon ezombwa. Musumba Aloysius Bujingo nesimanyi oba wali kati akyasumba oba avuma buvumi, ndowooza naye afuuse blogger nga ba blogger be Uganda. Mbuuza bubuuza ekibuuzo ntera answer mu comment section. Pastor Bujingo akyasumba oba kati avuma buvumi? Kakati no abagambye musabire mu busabizi ggwanga kuba Pentagon yakuzimbibwa naye si mu kino kisanja ekisanja ekiriddako. Ekkanisa eno gye tugenda okutandika okuzimba yakuggwa mu kisanja kirala, kino kijja kuba kiweddeko nga tuyingidde ekisanja ekirala. Tusaba okwagala kwo okukolebwe naye nga kye tusinga okusabira kyemirembe egiriwo gye giba gigenda mu maaso. Let us continue with this freedom of worship, this freedom of praying, this freedom where we are protected, we are surrounded by men and women in uniform, just to make sure that we worship in peace and go back home in total peace. Father, bless this nation, border to border. Bless the commander-in-chief, bless the CDF, bless whoever is in control, is in charge, from the first family to the last home in the village of Uganda. Let there be an overflow of blessings, total peace and tranquility, we pray. And I pray that all these people who are believing with me, you bless them to build mansions that have never been built in their clans, in the mighty name of Jesus. Thank you, Lord. You have heard our prayer. We are here to glorify you. Nkugambye mwababadde basubira Pentagon this year ekituufu ebya Pentagon mugiranga mu byerabira. Jukira ono yavaayo lwatu n'alaga nti ye supportinga MK project. Kakati nno bwe muba muwulira nga ayogera ku kisanja ekijja ekyo nno akyogerako ng'omukulembeze we ye MK. Anyway, tubaagaliza bisima omanyife tugamba bugambi byonna bye mwagala Katonda abagolere ebyengawo mutima gwo bawuli awo bwe gwagala. Naye ate bwe babanga ne bannayuganda abamu baagala kirala. Anyway, buli omu Mukama mukolere ekyo kyasinga okubeera nga yeetaaga. Lwaki sibasiibula atakuumira mpeera bankuumire. Subscribing, liking, sharing a video beyond the newsroom gwe mukutu. Ate tukuwa ensonga ezisukkulumye. Nina ensonga nno ze njagala obaleetera nga ziri exclusive nnyo era mubeereeko buli ndaala kuba ngenda zibawa. Akuma atakuumira mpeera mubeere bulungi ate era mweraba.